Okay, olunaku lw'ejjo Uncle Bebe Cool yabaddeyo ne kibayita the Bebe Cool list. It is now, I think, those are 5 years, if I'm not mistaken, 5 to 7, 8 years, ever since Bebe Cool introduced his end of the year list. Wano ajja enaku z'omwezi nga lumu n'akola kyeyatuuma the Bebe Cool list. Ayogera abayimbi abasinze omwaka, of course n'ennyimba sometimes. Now, of late, yagezaako kyusaamu afuna omuntu like a prominent radio or TV personnel n'amu interviewing n'ayogera ku some issues mu industry there and there like that. Now, yesterday, era yakikoze. This time round yabuuziddwa ku ebibuuzo ebiwerako era bw'atyo n'abiddamu yamaliriza nga awadde list ye ey'omwaka gy'atuuma the Bebe Cool list. Mu bibuuzo bye yabuuziddwa ku nsonga ya copyright. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo abayimbi babadde barantinga here and there nga babanja copyright the government. Era Dr. Hildeman, who is an artist that is in the parliament, ng'akiikirira abantu b'e Mawokota, ye yatablinga that bill. Naye ever since that bill tebagiwanga time kuleetebwa ku floor of parliament. Newankubadde nga waliwo amateeka agazze ne bagawa obudde ne bagateesaako ne bagayisa. Etteeka lya copyright na buli kati terina bayita. Era mu myaka gino sanja kino mwe twalabidde gwe bayita presidential advisor ku creative, and that is Edilisa Msuza. Bebe Cool and Eddie Kenzo kyategerekeserwatu yesterday mu press conference gye yakoze nti those people are no longer friends. Let me even say it clearly, they have never been friends. Newe bagezaako okuba nga beegatta bamaliriza, they have gone ways. Bebe Cool yabuuziddwa ku nsonga ya copyright. Bwe bamubuuziza ku nsonga ya copyright Bebe Cool, this is what this man said ku nsonga eno. Njagala sooka owulirize endowooza ya Bebe Cool ku nsonga ya copyright gye boogerako, ate tukomewo twongere okuttaanya ensonga eno furthermore. Obunafu nkwadde example egamba nti ku myaka egyo gyennyini nga ndi 23 nze nalinya baasi nengenda e Kenya nenwana nenoonya studio nenoonya abaakabi nenkula nabo netukola paka we nafuuka Bebe ne Kamiri najja ne mubeezaayo ne tudda. That is effort. Naye omuyimbi wano akeera nagenda e Makindye mu ka studio n'akola oluyimba n'agenda mu ndomo n'awaayo n'alinda. How? Joshua Sibaga ayiiya busente bwe n'alinya n'agenda ku nnyonyi, ogenda okumulaba nga alina producer gwasanze banyigananga, n'avaayo n'agenda e Germany n'akola kino. Oba okitegeera, success tesobola kusanga mbu bakubye kayimba mu studio ne biggwa. No, success comes with a lot of things. Banaye out-competed ourselves, and even up to now we are tuchakwata kagwa race ekyagenda maaso. So me when I look at the artists era mbasanga and I wonder nengamba kakati ono mugambe ki, but I keep giving advice and saying there is no success, there is no comfort mu mirimu gye tukola. Oba oli wa banka, oba oli kusomesa, banaye osigala okyagatta oyiiya okyasindika. Okitegeera? That's why Swans were told muyimbi ojja kwesanga omuyimbi akoze ki ng'agudde. We have just I think 3 or 4 minutes to wrap up. I don't know, time might not allow us to open the floor to the members of the press, but let me just, the last 2 questions. These are purely about government policy. This year we saw government's commitment to the creative sector. Government gave us 66 billion in the national budget, which was a good thing for the industry. Naye sikiwambu n'abayimbi baafunye sente zino.
Gwenga lives so close to the corridor of power. Maybe you can give us an update on where that money is, how can the artists access that money. Secondly, when we were entering the year 2025, the president announced that he had what the Chinavo, a copyright management system. Guwendeko tetumanyi update. Kati gwengali nani omukulu. Kindly sokotwe update ye sente ezafulumira mu budget the copyright law management system. Kansoke ku kyebayita kyemuyita copyright management system. Ebyo ebintu omuntu yabayo nabyo bagamba omuyimbi oyo ayogera ebintu byatategeera. Are you saying nti buli wajja kubanga ekintu kyebayita copyright management system tikiriyo mu nsi. We are amending the copyright law. And amending the copyright law bwe tukimala okyamendinga tugamba twali eggulu, we discuss those issues eggulu ne tugamba tunoonye system esobola okutrackinga music. It doesn't track copyright. The technology only tracks your music to see where did your song play, how many times it played, and can you get paid this much. So those two things are totally different. But anyway, now again, that technology requires a lot of things. It requires hardware, because I came up with that factor tree. If you go on the internet and remember when Nabagambanga over 10-15 years ago, I created what I call a factor tree. Factor tree ye yamba government of solving in connections. Mama, this is a phase music, there is entertainment, there is 9 domains. Remember, I'm a member in the UNCC. Entertainment industry have 9 domains. Domains ezo mwenda zigwa in different ministries. Okay? Naye amateeka okukyusa etteeka lya copyright lino wabbali kitegeeza olina okugenda mu mandate eri mu ministry ya gender, omala ogende mu ICT, omala ogende mu URA because be bakwasaganya emisolo, omala ogende mu education, omala ogende mu gundi kyendala. So okusobola okukwasaganya all those entities ne ziba nga totataganyiza gavumenti bwekola, because bw'oba okyusa etteeka limu mu music li affecting and collecting ye sente mu URA, kati wa URA ye dijja kugamba ti no nze temunsumbuwa nze ncollectinga ki musolo, so kondage bwe mbanga omusolo guno bwe munkyumbuwa guno ne sigufuna ngenda kufunirawa. So boyina okuddayo n'olago wa URA wagenda okufunira, nojja ku kyempisa culture, okay, nojja mu ministry ne bateekawo amateeka. Kati ogundi yaleeta Computer Misuse Act, okay, enyimba ezivuma ebyo byonna bijjaamu. So okwamendinga copyright nga yo, it is its own side. Then okola system eri technology oyo nakyo kirala. So technology oyo government muzeyi gwe project yagikwasa omukyala ku Okelo House bamuyita Shiba, era most of the time ali mukola ne Joel. I personally nali nenda akalulu kagwe ndyoke nkwate ngende mu office yabwe bwe bakkiriza tekewo kamera mbawe factor tree nga bwe nali. Alright, ebyo byabadde ebigambo bya Bebe Cool ku kyaliwe Edilisa Musuuza. Sikenagenda nnyo mu nsonga eno, naye njagala buli omu akozesa omutwe gwe twesange mu commentary section.